Okikolwa ng'olukulu lwonna wamu omwaka ogwedde bayise ekiteeso ekiyimiriza ssettendekero w'Amakerere okwongeza abayizi ebitundu 15 ku buli 100 ku nsimbi ze bateekeddwa okusasula. Wabula kyazuulibwa oluvannyuma nti ssettendekero w'Amakerere yali teyafuna kumanyisibwa kuno mu butongole. Newankubadde nga bano baakola bwe bati, naye ate akabondo k'ababaka ba paalamenti ab'ekibiina kya NRM bwe bagenda mu maka g'omukulembeze w'eggwanga baavaayo ng'endowooza yaabwe ekyuse era nga bangi ku bo bawagira abakulira ettendekero lino okugenda mu maaso n'okwongeza ebisale bino. Kino nno tekyasanyusa abayizi abalala abaalaga obutali bumativu olw'okwongezebwa ng'ebisale entakira era nga n'abamu baweebwa ebbaluwa ezibalabula okugobwa ku ssettendekero ono. Bano nga bakulembeddwamu omumyuka w'akulira abayizi ku ssettendekero ono Judith Nalukwago bagamba nti embeera gye balimu kati nzibu ddala era nga n'obwesige bwe baali batadde mu kikolwa ng'olukulu nabo bwagwa dda. Abantu bajja kulaba nti eno 15% eri unfair ku muntu Munnayuganda. Nzijukira President His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni wali yacampaigninga mu 2016 yatugamba by 2020 Munnayuganda average Uganda najja kuba aninga Bannayuganda abasinga bajja kuba aninga around 3 million per year. Naye current tuition wa Makerere University nobo ofuna 3 million per year tesobola kusustaininga mwana mu Makerere University. Onera alabudde abayizi bakulembera ku nnongoosereza ezireetebwa ezikwata ku by'okulonda ku ttendekero lino kyagamba nti zino tezireeteddwa mu mutima mulungi. Baagala ku blocking abayizi balina ddoboozi obuteesimbawo mu bino ebifo ebyenjawulo mu university era bali mu kuleeta electoral reforms, guild electoral reforms ezi blocking abo abayizi nga bagamba nti ki bw'oba bakususpendingako teweesimbawo. Nejjukira Makerere University nga bwe twali tugamba nga tukola demonstration yaffe bakususpendinga bwe baagala. Oba okoze ekyo batolina kyokoze bakususpendinga. Bolaba nti baagala tunyigiriza ffe ng'abayizi basobole okufuna abantu be basobola okuyitamu nga babawa ssente okuleeta bino ebintu. Okuleeta ebintu ebinyigiriza abayizi. Tebaagala abayizi baliwo ku bayizi bannaabwe. Tebaagala bayingire student politics. Ono yayungiddwako ne Bone Muwanguzi akulira abayizi ku ssomo ly'ebyamateeka ategeeza nga nabo bwe baali n'essuubi ery'ekikolwa ng'olukulu wabula nga baba banamu amaanyi era nga akunze ne bayizi banne okukozesa akaseera ke tugendamu ak'okulonda nabo okwesimba ku babaka ba paalamenti bongere ku ddoboozi lye balina awamu n'abantu abanaabalwanirako. Kigenda ffenna kutufuukira ekizibu gye bujja mu maaso. Kaakano ngamba abavubuka abali eyo bonna okuyingira paalamenti ekyetaaga university degree weetaaga senior 6 era obanga ogirina 221 muveeyo musingolinga utu bano bonna banna parliamentarian abayisa kino ekintu abagamba mu kituufu mwesimbewo mubasiguukululeyo mugamba abalonzi bammwe nti bano abantu bano be babasibyeko embeera eyo. Banera balaalisa abakulembera nga bwe babawadde ennaku 2 zokka okulaba nga bannaabwe bafuna gawuni zaabwe nti bwe kitaaba bwe kityo bajja kulaba akabavaamu. Ensonga eno ekkaatiriziddwa Mayamba Jackson Shema nga yakulira ebyenjigiriza ku lukiiko olufuzi olw'abayizi. University erina okukola kweyo ensonga obutasukka wiiki eno era nga ensalesale gye tugiwadde nti bayizi bannaffe bwe batafuna gawuni zaabwe ngeno wiiki iweddeko tetugenda kukikkiriza era nga tujja kubateerawo embeera eya bulijjo ngeri gye tukolamu ebintu byaffe kubanga tetuyinza kujja ku graduation sure wiiki ejjanga abayizi bano nga tebafunye byambalo byabwe. Abayizi abatali bamu nabo bongedde okutta ku nsonga ya gawuni. Ate omukulu basaba ssente babasaba ati ate ne bateekawo ne deadline nti mutasasula bbanga bwe liti temujja graduatinga. So Makerere nga university yo erina okwetereza mu nsonga zaayo tuve mu buzannyo olw'okutugamba mbateekawo niziva bweru nga t-shirts zo ez'aba GRCs basobola kuzikolera mu ebintu ng'ebyo. Tuli benyamivu twamalayo ebisale n'ebya gawuni twabimalayo ate tunabafuna gawuni zaffe ya graduation z'olwa COVID. So tuwadde university ultimatum ya 24 leero wakuna tubawadde ennaku 2. We are going to speak the language they understand. Tusobola kugamba nti gawuni ezigenda okwambalibwa Makerere University eri mu Uganda eri mu Buganda Segera
representinga Uganda ate oyambale gown nga ziva China kiba tekikola. Sabbiiti ejja abayizi abawerako be bagenda okutikkibwa okuva ku ssettendekero wa Makerere. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.